Nyanzi ndukuwadde kubanga oli omu kwabo mu Uganda ene yattu atunudde n'agamba nti nange nsomese ku bantu njigirize ku bantu njagalize ku bantu mbagaze kubanga okwagaliza kimu n'okwagaza omuntu n'omugira n'omugamba nti yagala kino bovaayo n'ogamba nti ekyuma kiwagala kyuma statement abagimanyi baba bamanyi awo ntuuse ku buwanguzi n'ebirala byonna kubanga awatali muzindaalo ogwo bandibadde tebabimanyi naye ate era ne bwe gwandibaddewo ng'ate gwe toliiwo ate era nze nandibadde neemagaza bwemagaza kati naawe n'otatiirira n'ogamba nebye kanga kambigabe bulamu bw'abantu sebo bw'okyusizza ng'oyita wano gw'osobola okuba tobumanyi mu bungi bwabwo weewaawo International Radio Day Viva Yes sebo nesimye nnyo mwami Kisenyi Yes sebo obubako bulungi buzaamu amaanyi weewaawo sebo kubanga okutandika radio wano nali ntya n'okutya nzijukira njogera mu katonda eddakiika ttaano n'olyoko ngamba nti biweddeyo agwegenda mu maaso tugende mu maaso nali ntya n'okutya Yes sebo naye ng'okutya okwo si nti mu mbeera nti nali sobola kwogera kwogera nali sibiina naye olw'okuba abasajja emmekete baaliwo abasajja be wakyasanga nnyo wepimamu n'ogamba abasajja ne sound ne weba teriiko eddoboozi nga liyitamu nkuwulira n'olwekyo nga ndaba entebe mwe ngenda okutuula n'abasajja be mbadde mpuliriza nga nnene nnyo naye consistency n'okwagala omulimu guno buterevu radio eno ekoze enjawulo kituufu abantu bandi tebamanyi oba bamanyi oba bakibuusa amaaso ne impact ya radio yo tosobola gigeraageranya na kintu kyonna yamaanyi nnyo sebo naawe weebali kwagala radio weebali kuweereza abantu ku lunaku lwammwe luno weebali butakoowa radio nga bw'ogambye nti kyakulwanyisa kibadde ky'amaanyi era tulina munnamawulire naffe Kigozi abeerako nnyo yakutumidde abaddeko awo ku kotoli olw'omukaaga nangamba mwami Kisenyi mundabire nnyo sebo Kigozi Ismail Kigozi Ismail yayogera ng'oluswayiri bannange ng'oluwulira lunyuma akutumiddeko nnyo nange munnange nange eryagala ntumire ku mukwano gwaffe Katayira yes sebo Katayira yansuubiza okundeeta ku radio Katayira Vincent Mugerwa nange nkutumiddeko nnyo yampa hope nga ngenda kutwala ku radio naye simanyi oba yeerabira n'olinda oba yafuuka bize Katayira sijja kumwerabira naye eventually twagatta netuwaaka radio netuba nga twogera nja kwongera okutumira ku mukwano gwaffe Mutumba Andrew buterevu nnyo Mutumba Andrew omulabiranga ddala nnyo omusajja introducinga eri radio buterevu nandaga mwami Kisenyi nangamba nti ono bw'omuta ngodda kuwangato sebo naawe nkutumidde nnyo webale mams okulaba nti omusajja yangamba nti jangu Katayira yangamba ngenda kutwala ku radio ko Andrew later ndoza gwayitawo omwaka gwo kuba Katayira yakingamba mu 2014 2015 mwami Andrew nangamba yankutwala nkulage mwami sayina na birowoozo bya radio olimba tebyalimu nali simanyi nti nsobola okubeera ku radio nali nzikiririza mu bintu byaffe bino ebyokuwandiika kubanga yali school of thought Makerere gye baali bantaddemu nti wandiika otakiwandiika banga kiwandiike kiteekeyo kiteekaawo abantu bajja kiraba bajja kisoma ffe tukuwe doctorate
wanji tukwe doctorate tukwe degree endala nkulira ngamba sebo ebintu naye omuntu yetaaga omuzindaalo kubanga labanga gundi yandaba mwandaba walinga njogera nga oli nandro oyogeza amanyi mangi yesebo n'omusuwa guno n'okulabanga ninga abantu bali batano boyogera nabo bali bameka batano babiri basatu batano yesebo noyogera ate nabo ne bagamba wewe oli munonyereza mulungi wadde n'okugulayo ekintu okuwagira n'okuba akagere n'okaze waka eddoboozi ligenze oli mutuufu komwenti katukuwa omuzindaalo omunene yogere n'abantu bangi n'olwekyo nange sijja kuba mulyaza amaanya nga kwebaza abatandisi ba leediyo eno kikulu nnyo kikulu 10 ku 10 kubanga bo bandibadde balina ideas nyingi bandibadde kino bagamba nti atutandika kasiteeri eyo oluzungu weeri ate otandike kuba radio no okugitambuza ssebo lwakubanga abantu abasinga tebamanyi naye si kyangu radio si kyangu n'olwekyo tujja kubeebaza bakadde baffe wekitiibwa Mohani Kiwanuka n'omukyala chala Kiwanuka mwebale nnyo mwebale ddala mwebale butakoowa kubanga radio eno kibadde kyakulwanyisa kyamaanyi naddala kikyali eri obulamu bwaffe naddala abantu abaga developmental communication n'okutambuza enjiri eno y'okwekiririzaamu n'olwekyo mwebale nnyo mwebalire ddala radio eno tuwadde omwaganya ate n'eddoboozi ery'omwanguka kubanga ovanga ku kintu kube twatusoma nga bato abali waggulu abaagala ennyo ebintu bya research nga bangamba nti olina okubeera mu nsi nga tewetaaga introduction nga bweotuuka ensi yekwegamba ekwaniriza bwaniriza kakati banaindi mundaba olutukawo nga bagamba wuuyo ayingiddewo byokola byebyeyogerera kati sebo nga byeyogerera Dr. Sematiko yatusomesa entrepreneurship Makerere University. Dr. Sematiko yali secretary wa National Drug Authority ne kati ali nnyo kati mu private practice ne mu kusomesa yakugamba nangamba nti olaba nti olina okubeera mu nsi nga gwe collateral nga totaga kuwayo bintu gwe musingo mwami Kisenyi abamukoliko bamuwe erinnya erinnya eryo nga likuyamba okubako ne wootuuka nkutegeera radio kyekimu ku kintu kyekuwa ekuwa that security sobo radio bwenayogera tujja kusulawo nga tuli basiimu nnyo nga aba Prof by research n'abawuliriza olwa radio na Akaboozi kinana musamvu akatonyeze mwenda sasaanidde ensi yonna omwami Sonko kwebali mu America eri yonna onaba silent listeners waliwo abambejja bali awo Bungerezaawo Bungereza abangi nnyo babeerako mwami Titus Kirabo abanange Hajati Mariam Stockholm Sweden batu bangi nnyo kugamba radio kuwa social capital ya nsi yonna n'olwekyo mwebale kukozesa radio bulungi naddala okuzimba abantu tuli basanyufu nnyo era n'abalijja n'abaliddawo tuli bawandiika ntubagamba mu biseera ebyo radio yali y'amaanyi nnyo gye tuli era sebo nga Prof by research naffe tuli basiimu kuba bino ebintu byonna bye tubadde tumanye ebbanga lyonna tebyandifuse bya mugaso singa tetwafuna omuzindaalo guno so n'olwekyo naffe ku radio day tugamba Akaboozi ku 2 muyogeyoge ate mugende mu maaso okutuuka ensi okugwawo ate lwaki nedda ng'ompadde amaanyi ninga eyakatandika kati omusingi yesebo mwagusima dda gw'amaanyi nnyo suubira nti kibuyaga ono okunta nakyasobola okugukolako teeketeeke mu bulungi ate nga kizaamu amaanyi neri bamusaayi muto bagamba nti use radio era bonna abangamba nti njaga kutandika era olaba batabani ba waliwo nali njagala mutabani wo mulungi nnyo ajja wano naye n'atandika okwogera n'engamba nti era akwenyumirizaamu nyagamba nti singa teyali Mukenkufu kubanga
yampa ne advice n'agamba nti oba oyagala okutandika n'omublessinga n'omublessinga kwegamba kuba namubuuza ne mugamba naye olowooza tewaddukayo muddusi bwe ngamba oli taata wange nasooka kumusooka mpola nga mmaze okuyiga ne mugamba mmaze okuyiga naye mbadde njagala ondeke sobola okubuukako nveeko mu kisunda oba nange nina embavu blessing anogamba kale genda nawe tambula kikulu kyechuma kyagala kyuma nnyo twali tabu atenga si yoyo yokka waliwo seba bayise mu mikono gyo bangi n'abantu bangi naye abamu kale kugamba mu mbeera y'ekitiibwa ky'emirimu obeera eno behind the scenes nga ndi musanyufu nti namwe mubawadde platform ekikulu nnyo okulaba nti twetaaga abantu bangi okusaasaanya obubaka buno enseno osobole okuba nga egenda mu maaso twatuukanga mu mbeera nti olugambo ssaawa emu yakumakya ne tulumalako ssaawa 24 tuli okwo ssaawa emu ng'olugambo omuntu atandikira ku lugambo netusiba mu lugambo netusula mu lugambo programu lugambo walabye gundi yaguze emmotoka eyoyo yesinga eyona enywa amafuta ga nnyonyi kegamba ate waliwo olugambo nga lwawano naye ng'ate lwebweru jota lituuka nakutuuka nogamba maha mwana tupaaka baamukuba amasasi olina agamba tupaaka nga toli mulaba nako kituufu naye bwe tutandika okwogera ku bintu ebitukwatako ekyo kye bayita collective effort nti radio yandigambye Omukenkufu tufiirwa commercials eza company that 30 minutes or 1 hour naye olaba nti tusitukirewo ki tusitukire wamu kirungi kiri so inspiring singa buli institution ekula bwetyo omuntu nemuwa ekituuti unconditional nga tetutaddewo bukwakwirizo nti ate kino ate kino kwanza jukewe natandika radio mwami Kisenyi wambuliranga nga neddoboozi oluusi onyambako microphone eno n'okisitula gisembereze ddala wano bw'oba ogenda okwogera gyogerere wakati wano naye seba ate naye nenkwebaza kubanga bangi batandika bwe batyo naye ate bw'amala okugira bw'ati n'asamba kajji n'akasamba n'agamba n'akuyisaamu eggaali naye kwegamba tubadde bumu ate tukyali bumu amina kubanga obumu bwaffe ate bwe bugasa n'abalala abamu abangi nnyo abatasobola kujja tubuulira naye tubasangayo kituufu nnyo era ne baga nti olwo olunaku olwokubiri nze sirya mmere ng'Omukenkufu akyaliwo paka lwafuluma kubanga akyusizza obulamu bwange kikulu nnyo kizaamu ate no demystifying ne science kituufu okumumakinga simple kwegamba n'okira nga bya science tubitya agambye eki kituufu lwakuba nti tetwagala nnyo kwemulisa naye bw'olaba impact mu society ebadde great bw'olaba nti akazindalo kano sebo kemwatuwa ne management nga gwe musaale kazimbye amakuliro gasobola okuba kati gali 50,000 mu Uganda. 5,000 they may be small scale gali waka era ngaira bwe tugamba kubanga ago getugamba nti gali waka ge gajja okutandikawo nga gagenda gakula tukiremereko era nga nabo be balaba nti Omukenkufu naye bwe yali atandika kuba kati nze we nakutanda sebo onansonyiwa naye bwe nzirayo na wali muno ekikapu ekikapu nebuuza ekikapu by the way sijja kukyerabira kyanzigula amaaso neŋŋamba naye omwana wa university asobola atya okukwata ekikapu bw'aba akutte ekikapu yekkiririzaamu nnyo kubanga abasinga wandibadde ogamba nti sinagakwata kikapu kankwata oba kaveera oba kasawosawo naye ekikapu ekyali kiri kyekwegamba nga kistandinga out kati buli muntu story yajja agimanya naye waali asobola okuba ate ye teyatandikira na ku kikapu actually abasinga batandiseeko bulungi okusinga gwe kituufu nnyo ekikapu kyaffe kikyaliyo wakiteeka waawo kiterekanga kijjukizo nnyo tuli kiraga abazzukulu nti bwe tuti bwe twatandika ekikapu n'akameeza kange ako nako nakatereka n'ekitambaala kyako nabitereka era bwe ndaba bano abagagga b'ensinga ba Maktoum
kabali nyenyonyi okuva Dubai gamba Omukenkufu niwe nti aliwa no gamba era kibagamba nti nga tonnafa tewevumanga nsi okawuliddako bannange muganda wange ali eyo nga tonnafa tewevumanga nsi kyekyo kyennyini nti olina okulwana tomanyi kiddako wabula you do your best okulaba nti ozimbe social network nungi kuba kati nze network yo ngifunyemu nnyo era kisobola kugamba nti nsobola okwajja ataakingako value nti bw'oba mwami Kisenyi kamuwa obuwumbi 2 nti mwebaze olwekyo kyeyankolera ne Mutumba management tekina financial omuwendo gwakyo munene nnyo kubanga kati nze siri worth 2 billion sebo oba ziri mmeka simanyi nakumanya okiraba kati sijagamba kati mwanyisenyi olwokuba ndi worth 2 billion kamuweyo 1 billion kyekina okumuwa okusigala ku mulamwa guli yandabirako ngasinamaze awo kyenva ngamba nti sebo awe nakugambira nti byewampa ekisuubizo kyo kisebo kyakiyimiriddeko ate wakiyita nako kankubuulire kituufu kubanga wagamba nti nina ebintu ebisoba ne mu 15,000 byensobola okuyigiriza abantu ne bibakyusa obulamu kati mu kikapu nojjamu n'ebimu okakasa kino wandibadde atofaayo kino kankibaweera eddala naye oba kino wandisoose gwe n'okyesigaliza n'ogamba nedda kyekyo kyennyini nze byonna sisobola kubikola nze ndi ku stevia kyekyo n'ogamba nze nina ebyange byentunulira stevia naye ebisigadde sebo kyekyo kituufu so n'olwekyo value yo eba mu value y'abalala wangi sebo value yo amaanyi go n'omuwendo go tebagulabira mu ggwe naye mu bantu b'okutteko n'ositula gemaanyi go kati era Makutumu bwankyalira naawe aba akukyalidde mwami Kisenyi oli mutuufu era bwe mbiraba bwe nti tembagana ngamba viva n'ennyongeramu awo bakwatako kalayikingi n'endayikinga nempayo ne kakomenti ne ngamba nti viva kubanga bw'olaba ekitabo kye nawandika na Makutumu omulangira we Dubai namu ekitabo kya Sente Zimera Committee naye preamble peje esooka eriko mwami Kisenyi bannange ekitegeeza yasoma erinnya Kisenyi naye alirina mu mutwe kati naawe gyotali oba otuuse nkulaba singakuba olukokola nandibadde sebo ndi mukuriguratinga ne mu State House Entebbe omukulu peje esooka eriko mwami Kisenyi kubanga ekitabo yaŋŋamba mpaka ku kitabo ekyo Sente Zimera kuki komiti era asomaani asoma gwe so neero kyo kibe kyakwigirako eri bannayuganda bonna buli omu ayambe munne buli omu awagale munne oba mukawuliddako buli omu awagale munne yes muwagala munno ate mwofunira either indirectly oba directly so kikulu nnyo naye sebo muyogeyoge ono International Radio Day radio tujenyumirizaamu era katukomena kuba tutatandika okujogera tusobola okusulawo n'olwekyo tujja kwebaza bonna abawuliriza mwebale kutuwuliriza Prof by Research Omukenkufu Nyanzi Julius nzali emabega w'omuzindaalo mwebale kutuwuliriza mwebale tuwagira tutandikidde mu jjiya kubanga ffe tulina obujulizi bw'amaanyi ku radio n'olwekyo tutandika kideyo mutubeere naye nga omulamu omukulu kwa kwesitula kulanga tuva ku ddaala erimu okutuuka ku ddaala eddala era mwenna muli basaale tetusobola bamenya mwenna naye buli omu alina contribution we bagamba agali awamu galuma n'olwekyo nga tuli ku programu yaffe eno eya Nyanzi tuzze twogera ku bintu bingi twogedde ebintu bingi mu Kisenyi ne bwe tubiwandiikako bukyanga ready gundi programu yasooka tosobola kubimalayo bibadde bingi naye gwe ekyofunyemu kyoba otwala ate okyesibeko naawe okiguse wangi naawe okiguse ekitegeeza sikiwulira buwulizi neetuulaawo neŋamba ennyumidde toola tandika okukola kuba ekirungi nti gwe wooli era waliwo bambi omwami omundooza wiiki ziringa 3 emabega yajja nga alina ebintu byambuuza ne mugamba nti ekirungi
gende w'Omukenkufu nga bw'owulidde nti kati yessaawa etuuse newankubadde otudde emyaka 3 miramba ng'ekintu kikwewuuba weewuuba wedde eno gendayo wali oyige kuba yali ayagala ku ganodama nemugamba nagamba nti awutika obuli naye guno gano nemugamba gwe genda nti okuva kubanga ye waali kituufu ogende ne ku nnimiro kubanga nze sijja kukubuulira sirina nnimiro gye ndabawo ewange kituufu singa mbadde njirina nandikugambye nange ennimiro yiino wano naye genda ewuwe akusomese kikulu nnyo abantu tebalina kukowa kusoma okwerwanako okwokiwamu amagezi malungi nnyo nolwekyo mu mbeera era tugamba abatuuliriza nti tulwane nnyo okulaba nti tuzimba obwongo kapasite eyo butakoowa kuba oli agamba nako okumanya nako okusoma babyogedde byonna nga ndaba sirina gye ŋŋenda lwoko okumanya n'okuyiga toba okyayo okugenda mu maaso okumanya n'okuyiga bigendera wamu ne progress oba okugenda mu maaso n'olwekyo tusigale nga tulwana kyovula nti twesibye ku mental health obwongo mental health eyo nnungi nnyo actually mental health ereeso bwekyankalana n'obuzibu ku muntu nabwo bujjira ddala nnyo buba bw'amaanyi otandika okukoowa okwagala okukola okubeera mu bantu okukolagana n'abantu productively noba ngoli low totally productive so ekyo kikukosa n'abantu bowangala nabo mu mbeera eyo genda okulaba ng'oddirira mu byenfuna mu interactions engeri gy'okwatagana n'abantu ovamu naweekyawa abamu beetuga abeesula mu mmotoka abalala beetuusaako ebintu abalala bagenda mu biragalalagala ebyobulabe addiction ate ne babirigretinga so n'olwekyo tuvula tulolwana ku mental health mbadde njogera ebbanga lyonna ku ziri oils 5 so tuyambako ku mental health ne well-being naye kati ate tulina n'abaana abaana abato waliwo embeera ebatuuseko ya autism yogera ku autism nakawuliranga nga nkasoma busomi naye ngenda okulaba nga abasawo abamu ne wano no waliwo abaana abali autistic olumu nasooka n'endowooza oba bano nga nze ndabanga embeera ey'ebweru nti y'abazungu eri naye ngenda okukigattagatta nga autism weeri wano ate nga ekibi abantu abamu abasinga by the way abaana abali autistic tebabamanyi abasinga tebamanyi nakubonero obwo naye nga autism is a silent stress kati kyasa kino ekintu ekisinza okuleeta stress mu maka ye autism erese stress y'amaanyi eri abazadde erese stress y'amaanyi eri abaana bennyini so n'olabira ddala nti obuzibu bw'amaanyi abatamanyi autism y'embeera ey'omwana okubanga enneeyisa ye si ey'abaana si ya bulijjo kwegamba ng'olaba n'enkula ye wabaawo ekimiisinga kwegamba ye mwana ali awo abamu n'ogamba nti omwana ono Katonda ansonyiwe naye si kye kigambo ekirungi ekyokwogera olinaga nti omwana ono tategeera embeera ze omwana ono abamu ne mumukazaako nti musiru omwana ono akwata mpola ebintu yenna ali awo waliwo ekigambo ekisingayo obubi nasanga waliwo gundi gye twali tukyalidde oli nagamba nti ogamba bana abali bamawube bakiyita mawube ne mugamba toddamu kukyogera ekigambo ekyo kibi nnyo ekyo kireeta negative energy kuba ku muntu yenna bw'omuyita ekyo n'omuzadde yennyini kubanga omuzadde bambi ndowooza atunula nagamba maama omwana wange kati ye tagenda kusobola kubeera nga abaana balala kituufu kizibu ky'amaanyi kireesa obuzibu mu bantu olaba bayita bamagufu kubanga baba tebalina bukkakkamu balina kye bayita hyperdisorder achamukamangu masanyalaze gaba mangi mu mubiri okusinga kiki kati obuzibu eba brain damage era bakosebwa ku bwongo
bakosoba kubonka wanongo mama ali lubuto bwaba ali exposed ku acids ezimu kati nga abagala nnyo ebintu ebyo fast foods walwa bakola self medication nga teyebuuziza acids ezo zidamaginga nnyo obwongo bw'omwana kuba mu first trimester omwana mu myezi esatu egisooka obwongo bw'omwana busooka okukolebwa kati mama bw'abanga alina stress kisobola okuaffecting omwana mu lubuto acids nga bintu bingi acids zebateeka mu bintu ebyenjawulo kati nga waliwo oxalic acids ebyo byonna bikosa omwana ne wabaawo infections abazadde tebaagala kujjanjaba infection kuwulira kati ate naafuna olubuto alina infection abalala balina candida abalala balina viral infection bacteria ki infection kati nazo zikosa omwana afuuka autistic waliwo abazadde abatafa ku diet natamanya nti beetaaga nnyo folic acid nkuwulira ate folic acid ali mu amaranth oil nkuwulira amaranth oil ono amaranth golwa tusiba kutwogerako wano amaranth abalala bamwita amarantha oyo ayina natural folic acids eziyamba omwana mu trimester esooka watazifuna bulungi kati abamu bakufuna research ziri conventional empeke naye teziri as better nga boolaba ekiri nacho kati ebyo byonna bireeta autistic autism ku mbeera nnyingi nnyo abamu okunywa omwego rubella virus mwegalagalagala bizibu bingi naye ate biyitiridde mu kyasa kino kubanga tuvudde mu natural world ne tugenda mu nsi ebikolerere bingi bikoseza bina bad impact omwana oyo bwazaalibwa akisukira ddala alwawo okwogera abamu balemererwa n'okwogera abeera awaleekaana buki buleekaanyi tayogera bw'aba atandise okukola ekintu akola ekintu kimu kyokka oba kuwandiika volongoto yekka bw'omugaana ng'atabuka oba kusaza wansi n'ekisiriiza aba ne repetitive behavior akola ekintu kimu takyusa ate asobola okukikola n'ekiro nga budde bwakwebaka inaasalawo okukola ekyo kati kyanje njagala okukola tojja mu mugaana baba bakambwe nnyo azosalawo okukoonanga omutwe nze waliwo gwe nagira bwati nga bwanyiigamu akatono n'agenda n'akoona omutwe ku kisenge ng'asobola okuga mulina mukwata mpolampola ne mumugira kale tofaayo biki n'omugira bwoti ogenda okulaba kakkana ekyo nakyo kizibu ky'amaanyi alala batandika omumeketa amannyo ameketa amannyo bw'ava ku mannyo n'atandika okuluma olulimi musayini bwekuyika naye bwakiddamu autism mbeera mbi leeta stress mu maka kubanga omwana ng'oyo okugjako nga otendekeddwa engeri gy'olina omulabirira buli kaseera omwana aba mwana ate bamaama ndoza bambi be basinga ate okuyisibwa obubi kubanga bambi omusajja gamawa omwana wo wuuyo era omwami asobola n'okusenguka n'avayo waka ekyana kyo kiikyo omwana aleekaana amalako emirembe nkoye ntina body meeting kumakya ate autism ali nnyo mu bantu baffe bano ba upper class kubanga diet yaabwe eri poor ne lifestyle kubanga ebintu ebyabwe babirivinga nnyo mu bintu ebiri foreign okusinga bino ebyaffe ebyawa ate kati bamala tuuka ku mbeera eyo nga the worst has come to the worst n'abanga abeera mu mbeera eyo omwana tawuliriza mukambwe asalaasala ebitambaala TV asobola ojjaasa asobola okukwata waya n'ateeka mu masanyalaze n'anuuna behaviors eneeyisa mbi nnyo naye kirungi solution weeri solution weri ku mwana ali autistic bwatyo omugenzi BMK yagalanga nnyo abaana abo nga abawane wali ku Africana ekifo we balina okuzanyira n'okuteesa yali patron bwatyo mu baana abali autistic n'abaana lubiri yali muzadde Mungu amusaasire byonna ebyamusobako naye nga ku bintu betuyinza okutunuulira ebisobola okuyamba abaana bano ekisookera ddala effumbiro ewaka we wasinga okuva tabbu effumbiro abazadde bali ignorant bw'abeera n'omwana bw'atyo amanya ngeri gy'asobola kumuhandolinga kubanga n'okusoma kugaana banne tatuulayo akaabakaaba yeetakula asobola okwetakula olususu n'afuna amabwa ku mubiri gwonna asobola okwevulunga mu ttaka kyokka kyayagala so abaana abo kisookera ddala wabaawo ebintu bye tuyita triggers
ebyongero batabula obatabula mu bwongo ekisookera ddala tulina okubajja ku sukaali oba ebintu byonna ebifamentinga sukaali ebintu byonna ebifamentinga bwe ngamba sukaali sitegeeza wa bikajjo waliwo gulukosi buli kintu ekirimu sukaali kubanga bwe kifamentinga kikola omwenge ate oli anti asobola okugamba nti ate saakimuwadde nga kifamentinze naye abantu beerabira nti buli lwe tulya ekintu n'okiteeka mu lubuto kiteekwa okufamentinga bwennywa juisi w'ekikajjo mu lubuto bw'atuukayo afamentinga akatuuka kubanga lubuto mulimu obuwuka ne asidi akyusa ekintu ekyo nga bwe nkitaddeyo so buli ekirimu sukaali kiteeke mu lubuto kifamentinga ate olubuto lulinga kidomola luliko kubusaanikira bwe wiyita sphincter nkoolira kati bwe bukola asidi ng'ayingira kati atabuka kati abaana bwe batu babawa stevia ye solution yoka kubanga stevia ekiwoomerera ekyabo alina kuba stevia yetakatuuka tafamentinga kyevola abana abakola wine baali bangamba stevia nga atulemesezza kukola wine nabagamba nti stevia ali non-fermentable oli yagamba nti ka stevia engeri gye kawoome ennyo kankole ka wayini ka stevia agenda okugira bw'ati nga tebidda mu wayini era oli bw'aba kugamba nti oyo alina wayini wa stevia omanya akusisizaamu gaali oba akusise eriyo akuba akusisa eriyo stevia characteristics ze oba properties ze tafamentinga ati non-fermentable kati goyo gwe tuwa abaana bwe batyo kubanga buli bw'okyengeyenge kino bwe kigenda mu bwongo atabuka nkuwulira kyovula abaana bati era tetubawa byakunywa biri preserved birimu preservatives chemicals ezo ze bagattamu okubitereka muwe nakyo ki juice mukamule omuwe botekeko oba ka stevia naye ebintu bino kubanga kitutesaamu preservative mu byokunywa ebyo kubanga bikatuuka bifamentinga nebikola alcohol kati omwana bwagwo mwenge tebakolagana na mwenge abaana abali autistic tebakwatagana naki na mwenge olugendo luya n'abantu abamu omudiini ga naku zino mpulya kantoloze ngatamidde nkuwulira omanyanywanyi ebintu sinywa mwenge naye mpulya omutwe kantoloze nga yenna akubiddwa omanya alyanye aba akozesa nnyo ebikatuuka ebiwoomerera kati oyo stevia bamwetaaga Omukenkufu soko nkwatireko katono nnyo wano ate tusooke tukole bwetu kyusa kati bataddeko PVC pipes kati bagenda bakyusa ebyuma zigenda zivaawo kati era kiba kyamutawana nnyo oba nazo kati ebyo ebimu ku bintu ebyo diatomite akola ku mbeera eyo kokonati ayamba obwongo bwabwe kuba n'amaanyi ne batandika okulizoninga n'okupiikinga era nze sirikomendinga nnyo omwana ali autistic kumutwala nnyo mu ssomero eryaba autistic lwaki ate ayiga nnyo ku bano wadde abasiro ayiga nnyo nga eri bonna babeera awo ne muba nga mulabirira mbeera ate bw'abeera eno atandika okuyiga n'alaba bali abalala abatalina buzibu obwo n'ayiga engeri naye gy'alina okulwana okubeera nga bo kubanga abazadde abasinga n'abasomesa gamba ate kati ali aggressive nedda mugulire kalavenda akakane akajjamu kakanya gwe mujjamu ku sukaali olabe bw'atakakkana omujje mu alcoholic perfumes kuba kujjako omwana ku ebyo kati kikyenya eri yebazanya lifestyle ewaka bavaayo omwana akyajinze agenda otuuka ku ssomero akuba bukubi buli kiramu nnyo naye baba batereezezza ewaka aba asobola okusoma n'abali ate n'abamuyizi muki bulungi nnyo so n'olwekyo Prof by research n'ebirala bingi byetusobola okuyamba nako mu mbeera akakomera ako kamulisetinga sida oil akalunga oyo namuwe ekitiibwa oyo kakomera muwe ekitiibwa kubanga kyetukola tukateeka kukoola tomugira wano badde ngamba nti okolamu kano akaffe n'anuusaamu kati yo second intervention ngolaba bitabutse kamuteera wano kukola oba wateeka omutwe nga yeebasa okugizamu amatunda ata kati buli weyeba kasika ne wabawo oxygen saturation mu so Prof by research management badde successful badde njitunuulidde for the last 10 years ekoze bulungi nnyo ndaba abaana eventually basoma bakkakkana
ne bafuuka babeera manageable bulungi ne bafuuka high functioning autistic children ng'oli tasobola kitegeera nga functions ze zonna ziriwa waggulu ne stress nebeera mu maka abazadde gye bafuna nayo neekola ki neegenda omwana n'asoma ate autism si w'abaana abato bokka n'abantu abakulu bali autistic abantu bali autistic bakola ebintu ebitali bya bulijjo nga bw'olaba nti ebitaala bya traffic byaka green ye n'agamba stop abantu baba tubayita golusa analysis baba opposite of the mbeera eriwo ekyabulijjo muli mutudde ye n'alinnya ku mmeeza nabo baba kebera ngera yasigaza traits zile za autism so abantu baba nabo baba beetaaga package boosting tekoma ku baana abatoboka n'abantu abakulu babeera autistic sebo mwami Kisenyi akadde keeko weewaawo weebale nnyo sebo subject eno tujja gyongerako tujja kwongera tujogereko naye nga ne black pepper mwali kuba brain booster ezo yazivuga mangu abantu tebalowooza nti black pepper twamuvaako tizino zonna ze twogedde packages oba approaches ogattako black pepper kiyitirira tuli ku ikotori yawo 0702 06 52 kanjiddemu eri 0702 06 52 n'endala MTN eri 0779 51 chenda mukaga 52 Prof by research utusanga chuma chuwagala chuma mujawagale ate mu mbere yo twerwaneko mu mbere okulaba nti bobo ojina chotegedde tegeza akhone muno bagaliza Ash Wednesday nungi kozi lero Ash Wednesday isi ancha no lero kozi lero lwakubiri lwakusatu enja okay lunaku lwavu bagaliza olunaku lwabagala na olulungi waaw sebo kalozi mwekwate nkaba wadde ne ku discount waaw baleme gamba nti ate bannange leero Valentine nga yaganye katonere munno yesebo kajja kubeerawo omwaka mulamba nga bwajjukiramu mukwano nga muguzimba bakasiga ku third eye ku kyenyawo ababeera sujida bakasiga mabega w'amatu bakasiga ku jungula vein nkolira jungula vein yegenda ku bwongo lwana oguno omusuwa guno ogubeera ku bulago kyobala abantu basigawo nnyo nakakana webale nnyo kale sebo webale kati awo abamu ogamti omwana ono waddalu nnyo abaana abo kwegamba bambi kiba ku mutwe kibatawanye era nga Omukenkufu bwayogedde nti naye bw'omutegeera ate pulira tinga yakutte ku kintu nga mumanyi engeri y'okumanaginga oba okukwatamu embeera ye ate abeera mwana mugezi mu ekyo kyabasazeewo bwe kuba kuyimba bwe kuba oba kukola kintu kyonna kakibe eki abeera mugezi nnyo sebo kazindalo kako webale nnyo mwami Kisenyi olw'omukisa guno gwonyongedde kantwala omukisa guno okwaniriza abo n'abaakatwegattako n'abo be tubadde nabo omusawo yaffe eri ewedde Omukenkufu Nyanzi Julius yali emabega w'omuzindalo wano Kaboozi mwebale kuwuliriza mwebale kwagala Kaboozi ku lunaku luno lwa International Radio Day era mbagamba temukyusanga kalimi mu mbeera eyo tubadde twogera ku autism challenge y'amaanyi mu kyasa kino ekyabirimu ekimu olw'okuba nti ne lifestyle ekyuse nnyo okompeyalinze ne bajjajjaffe gye baalimu edda naye nga mu mbeera eyo bwe bulwadde buno oba embeera y'obumagufu ebeera mu baana abato nga bwe tugyogeddeko nti Prof by research tukola kwe kuwa amagezi manyi bagamba gakuweebwa muno oli mutuufu akuweebwa muno engeri tusobola okumanaginga embeera eno eyo autism nga bw'ogambye mwami Kisenyi kituufu omwana oyo aba talented ayinza okuba nga ebino ebimusumbwa ebyenneeyisa naye kyamanyi oba mathematics kubala oba science abeera genius bukyakola olaba nga ali perfect abeera perfect nnyo so n'olwekyo tugamba nti abaana bwe batyo
twetaaga okubayambako nga tukozesa ebintu ebyobutonde nga bwe mbagambye ekisookera ddala twetaaga sukaali ebintu byonna ebikaatuuka okubijja mu diet yaabwe. Ebintu ebikaatuuka bibakosa nga bwe ngambye nti biwaseninga embeera nti omwana abadde awo nga nga ali cool naye ekyenge bwe kiyitirira oba alcohol nga bwe ngambye nti olubuto lubaamu bacteria lubaamu gondi gases endala bireeta fermentation. Fermentation eyo nereeta obuzibu ku bwongo okukaatuuka okwo ne kukosa omwana. Kati abaana abo tetwetaaga bawa sukaali oba ebintu byonna ebikaatuuka. Natural product etakaatuuka stevia. Stevia ekyokubiri kyetulina okutunuulira ku baana abo amasefuliya mwe bafumbira emmere yaabwe. Amasefuliya gaabwe ganjawulo ate gatya amasefuliya ganjawulo nnyo kubanga nti amasefuliya gali aga aluminium si mulungi aleeta kye bayita aluminium toxicity. Aluminium toxicity akosa nnyo abaana abo. Aluminium buli wabeera mu mubiri akoswa obutofaali kati nga neurons. Kati abaana bwe batyo already obwongo bunafu. Ate goyongera obukola ki okubunafuya kitegeeza aluminium si mulungi. Aluminium si mulungi. Olina asiika akozesa kijiiko kyaki ekyo ate atakulesu kwegamba oyongera bwongezi kugira mu mmere. Mmere yaffe erimu aluminium mungi erimu aluminium mungi nnyo ekitali kirungi. N'olwekyo tugamba nti abaana bwe batyo tulina okubafumbira mu stainless steel. Stainless steel yasinga kubanga stainless ono juteye nti tareactinga nekyofunbiddemu. Era ojja kulaba nti mu byokulya ebintu byonna batugamba kirina kuba mu stainless. N'olwekyo kati tukozesa stainless steel. Eseffuliya ezo ezitemagana abali baziguzeeko eseffuliya eyo bw'ogyoza osobola n'okwerabamu. Eya stainless yennungi naye zino ddongo bulaaya bidongo bula ezo bazitegedde ziba zikosa abaana bwe batyo. Era kyo kitegeeza omuzadde omwana bwe kati ali mu ffumbiro kubanga eddwaliro ly'ewaka fumbiro eddwaliro erisinga okuba ekkulu nkuwulira bwe liremererwa awo tabbu ebeera ekuzibu obulwadde buyingidde mu maka kuba butandikira mu ffumbiro enswera biki byonna amazzi agatali malungi agatali mafumbe. Kati bwe tuva ku sefuliya abaana bwe bati abali autistic tebeetaaga nnyo perfume ziri synthetic. Beetaaga perfume eziri nakyo. Abazadde abakozesa ennyo perfume bwe zityo zikosa abaana abo kubanga perfume eno bateekamu omwenge. Omwezi ogwedde nakubula engeri gye bakolamu perfume. Base notes, middle notes, top notes. Kati base notes eza perfume ezo zibaamu akawoowo naye top notes guba mwenge kuba baagala ewunya nnyo. Omwenge ate guli volatile nkuwulira gufuumuuka ki gufuumuuka nnyo. Kati oli bw'ajja kuba n'abayitako mwenna mugifuna nkuwulira gamba mwami Kasangwa ayiseewo kati eyo wa autistic ebe mutabula kuba guba mwenge aba alcohol. Omanyi mu science waliwo kye bayita nomenclature entuuma y'amanya ag'ebintu. Kati tebajja kiwandiikako nti mulimu alcohol. Bayinza okugamba simanyi kiki methyl simanya biki mfungu bogoba otunuulira oba olinda alcohol tokalabako kuli n'ogamba muno temuli mwenge naye gubaamu kati gukosa abaana nagambye tebeetaaga mwenge. Ate nekirala nti perfume ezimu zibaamu aluminium powder. Aluminium ako bakateekamu Abamerika bakayita aluminium Abangereza aluminium. Kati ekyo nakyo kibakosa
kati twetaaga natural perfumes nga kati bwe tulina akalosa kaloza nakulenkyalo abaagalana Valentine's Day ako wekubaako sandalwood jasmine nkuwulira waliwo ulosa vanilla osobola okukozesa obwo rosemary naye mulungi geranium tuzimikisinga abaagalana nakamba wayo ka special offer omanye rose wa rose kanja rose oil wa be bimuli bya rose ebyo nkuwulira ate bimu bagenda bigula bikatu banya biwotoke basuleri unakulumu rose oil gwe tukamulamu bimuli ebyo abade ku mitwalo 2 kati bawadde ka offer mitwalo 10 ibi bagambe Omukenkufu yadde okudiza kuba moyo International Radio Day nkuwulira batwadde 50% nkuwulira discount rose bw'omugula oil kati ngala babaana abali autistic omumusiga muchenyi ne mabega w'amatu ne kubulago nawe goba wekubanga mama ng'oli ewaka kubanga awunya bulungi kimuli kya roza kiwunya bulungi ate akakanya ndoza ne ka jasmine lavenda byonna ebyo nabikwata bona sebo enza nange bwenjira stress ne ngamba nfuire ku piro kuno endo okulaba otulo nebase kyecho kati ezo oils zina amasanyalaze bagayita haz oba mubaga pimina mu haz frequency yago ya waggulu omuntu omufu abane 0 taba mu masanyalaze na taba mu kyovula abanonye entunusi nga tebagifuna ne bamuteka ne ko kiri waliwo ekyuma kiri ekikuba be emuzemu amasanyalaze ne kati kyovula abaagalana betonera ebimuli bya roza omukwano gweyongera eba y'amaanyi nkuwulira ne mu roomu zino za 5 star osangamu ebimuli bya roza nkuwulira n'obulosa bwa roza ne bagamba $4 osula busasuzi nnyo kebena bitandika ku ikotorio akakodya ko nakatega abatunzi b'engoye mu kizimbe ngamba teramo obuloso obo ne buswasanya mu korido yonna nga wakiri agamba kampiteke ono mu korido eno so no tamanyi nti jakoma okuyitayo jakoma n'okulaba ekigenda mu maaso management nembuuza lwaki abantu bonna bayitira wano lwaki luli twabalabanga bagitako eri neno naye buli omu ayagala kuyitirawa kasunda abaguzi nkuwulira kabasikiriza nga nateekanga mu rose ekimuli kyaki kya rose kati n'omwana ono perfume gy'oba omugulira ng'ekirabo oba olina omuzadde nga alina omwana amusumbu ali autistic ku lunaku lw'abaagala nekya omanyi okwagala kyesibisi bya taata muwulidde abalina abaana abo gula rose oil omuteeke mu kava akalungi okasabike obatonere oba lavenda osooteka mu rose sandalwood ne lavenda omwana oyo ajja kukakana omwana baabe nga bamusiiga lavenda mama ye yekuba rose taata yekuba sandalwood nkuwulira nagamba abaami baagala nnyo wood scents ye sandalwood abakyala baagala nnyo floral scents ye rose oil oba perfume oba oil ava mu kimuli kya rose ate abaana abo beetaaga nnyo lavenda abakakkanya kuba tebeebaka ekiro so n'olwekyo ng'oli eyo ng'oli muzadde oba ng'olina omuntu ogw'omanyi alina omwana bw'atyo bagulire ezo oil zijja bayamba ekirungi rose mutadde ku discount Valentine special nnyo n'abaagalana nabo bajji ogenda ofuna omwagala aho ng'alina bayapola nkuwulira ku lunaku lw'abaagalana n'atabuka n'ogamba bannange namututteko auto ate twagenza okumaliriza auto ate yafuuse ya mutawaana anti waluddewo okuddamu message bakyala kibatabula n'oba ovuga motoka olina parkinga ogiddiremu awo immediately bakyala ne reply nkuwulira anti bw'otaddamu agamba nti omuyigi n'owalinze oli kumulala oba waliwo ebirala by'olimu ebitategerekeka oba waliwo akulemesa nkuwulira kati ekyo abaana abo tebeetaaga bulooso obwo bulimu mwenge ekirungi obuli nakyo obulina tebeetaaga ebintu birimu fluoride naddala eddagala ly'amannyo abaana abali autistic fluoride abayisiza ddala bubi ate tabwe eriwo kati tukoze tutya olwo ng'eddagala ly'okusenya lyonna ndaba fluoride kati abakola eddagala ly'amannyo bakoze transition ennaku zino ndaba bakola kye bayita fluoride free fluoride free
bakola kati eddagala nga temuli ki fluoride kati muli mu chako ekirungi na activated chako tumina fluoride akosa abaana abo nti akosa pineal gland pineal gland ye third eye eriso eryo yerikola ekirungo kye bayita melatonin ekituyamba kukwebaka omuntu nobanga ate ne intellectual oli sound oli mugezi bikwata kyovula nti balwawo okula kubanga alwawo okwavula alwawo okwogera alwawo advance ye progress eba wansi lwa fluoride ate bo baweddaga lya amanyo bamununa bunu mu kifo ky'okusenya ye alaba liwoomerera n'alyoka atanywe wamma kye bava bagamba ku ddagala eryo nti omwana muteereko ka peanut size naye abamu akasenya akajjuliza ddala eddagala eryo yes ne batamanya nti olina kumuteerako katono nnyo nga kanyeebwa size ya kanyeebwa kituufu kati size ya kanyeebwa nti ne bw'aba agize effect teba y'amaanyi naye kati okumuggyako ate kati bwemba nnina ekyokuddamu ekitaliimu fluoride fluoride wa mtawana nnyo akosa nnyo eriise eryokusatu pineal gland ate pineal gland eri responsible for intelligence okuba omugezi pineal gland erina okuba ng'ekola era kyovola abantu abateebaka ne intellectual yaabwe eba wansi kuwulira omuntu wange atayeebaka n'okulowooza kwe kuba kuzibu nnyo takozesa era abaddaalo kubanga teyeebaka kyovola omuntu bwe yeebaka n'obwongo buba sharp abagamba weebaka ekimala saawa 8 n'oli yeebakawo saawa 2 n'agolokoka eriiso ne libanga kaluukutuuka ku nkya ekyo kikosa obwongo kati abaana bwe bati abali autistic tebeebaka naye fluoride yaleeta obuzibu obwo omanyi fluoride yali byproduct mu aluminium industry abazungu bano tebaagala nnyo okuwestinga fluoride gwe baakwata ne bamukozesa kubanga bo balowooza nti okusinga okumusuula katukolemu tubeeko awala we tukola ki tumukozesa naye kati ennaku zino ebintu ebitobuuka bingi kati peppermint oil mulungi activated charcoal wa eucalyptus kikola bulungi nnyo kati ekirala era abaana abo abali autistic kye batalina kuweebwa ge mazzi aga tap kuba mulimu chlorides zonna ekitegeeza oba group kyeyo group 7 yezo mwe muli fluorine mwe muli chlorine mwe muli ne iodine gwe tusinga okwagala okusinga ziri ate bambi iodine ali light yali wamma kyava abeera eno ddala wansi ku ttebe eno ate ziri heavy ziri waggulu eri kati ezo group 7 zikosa nnyo kati ngeyo chlorine kati ate abamazzi sijja banonya aba national water oba municipal water kubanga bote batugamba water is for domestic use nkuwulira amazzi ga kukozesa waka kwoza ngoye kwoza bintu kusiimula nnyumba naaba nete bagamba nga koti drinking water amana ate abaana bali autistic akwata tap nazanyirako kuli nanywa akasaka kagalimu eddagala erita obuwuka tewali buzibu mumuleko omwana temumutawanya kumbe chloride abakosa jukira obwongo bwawe buli siro ate bakozesa ebintu ebyongera okudamaging obuki obwongo sina abaana boka bali autistic n'abaana abana abala yembera yemu je tulina bakola ki okubayisamu kati nga Steve omwesimbira buno obulosa obukozesa kubanga bulwawo kusa matondo kati tulina bawa amazzi ga nkuba naye omala n'ogafumba togamuwanga bogalembe kubanga tugalembeke tugafumbe ekirungi gabamu ne ozone naye tolina kukozesa mabaati gammwe gano agatalaga bana kozesa open ojijukira rain gauge open harvesting njitegeera ekidomolo kiteekayo noteekako bakayita kafano affe twaleetanga ekisefuliya ekinene ne tukituuza mu lujjaawe kuba neetonnyamu kyekyo kubanga engogo zino nkyafu ezireeta ate mo infections kati bw'oteekayo n'ofunayo ebidomola nga 2 tereke fumbe obitereke buki bulungi omwana omuwaako oba spring water bw'oba osobodde omufuna kubanga beetaaga nnyo minerals kubanga amazzi gano agalimu agataapu nga nkugambye bakozesa chlorine oga disinfecting ate chlorine akosa third eye oba pineal gland then tebeetaaga bintu biri preserved
Okay. Inga bwe nabagambye ebintu ebiri preserved bikosa abaana nti bibamu chemicals abasajja aba America bayiye ekirungo bakiyita monosodium glutamate MSG. Yes sir. Kati industry zonna ez'amaanyi mu food sector bakikozesa bakikozesa omanyi kyo kikola kikuleetera ba customer bw'okiteeka mu nva omuntu taddamu kulya walala. Okay. Kiri highly addictive. Kisigala ku lulimi buli kaseera ayoya era abantu bwe batu baba ne border numbers. Okay. Mukubira nti sawa emu ndeterayo sawa nnya ne bamuleetera ne ku munaana. Kati omwana bwatyo bw'aba ali autistic monosodium glutamate amukosa nkuwulira gubanga munnyo naye baguteeka mu nva naye nga gusikiriza omwana tayaddamu kwagala kyakulya kiri nakyo aba ayagala ebyo bazita fast foods ate kati nezo monosodium glutamate abakoseza ddala nnyo. So rwana naye kumujja ku bintu ebiri processed nkuwulira agende mu natural foods weziri mmere yaffe ennungi. Eventually they pick up baterera bakati ekyo bwe tuba kuyamba kufumbira abazadde kati eno tulina ebintu bye tubawa kati nga diatomite. Okay. Diatomaceous clay mulungi nnyo oyo anunamu aluminium heavy metals ate kyobugagga ekyo tukirina mbaale ennyo diatomite asibuka wana ali mbaale naye kiraba lwaki abaana ba Uganda bafuna embeera eyo kubanga heavy metals ezo nga mercury zibakosa aluminium lead abeera mu pipe water lead ne paint paint kimu kukyemmanyi mukulembeze w'eggwanga tayingira kizimbe nga bakakisiiga ekyo kyonna kikwata kubanga mubaamu leedi ali sensitive nnyo. Nalabye aba judiciary nga bagamba nga teyaguddewo kizimbe maybe langi tannabakala. By the way ekintu ekyo nze mbadde sikigira nnyo nze nkimanyi nakitegeera eyo ife osiiga gwosiiga era ne mukisula namu nga ne paint ekyawunya paint free ziri lead free oba zatuuka wano naye zisinga zibaamu lead kati kyetaaga ekizimbe ekyo ne kikala. Okay. Lead oyo akosa obwongo akosa ne spams enkwaso z'omusajja bano balaba bakola housewarming ennyumba bakagijjako omukono ne muyingirirawo mwandibadde musooka ne mulinda langi n'emala okukala obulungi. Yes awo ne mukola pate zammwe naye kati abaana bwe batyo